Anything Media. Prime Minister Robin NABANJA Musafiri Right Honorable yagudde mu kivulo kya Kenzo Musuuza n'akira n'alagirawo n'amaanyi n'obuyinza abantu ne bamulaga orukondo ekivulo yakyetisse ate yesho ya Beenie man erugogo Mukama Katonda yamugeredde yamusaze yamusaze flat nge ya megadi n'atabukira abategesi ate bo abavubuka ba National Unity Platform basatu balambirira wali South Africa baneno nga manyikiddwa nga bannankyukakyuka ba NOP basatu balambirira babuziddwawo tebamanyikiddwa waje bali ate ye yaliko Vice President w'eggwanga ino Uganda owekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi kyaddaaki asobodde okuba nga akuba ku matu jukira nti yatwale wali ku Rashid Hospital nga biwala ttaka mu kibuga Dubai. Mogamba mtamwe n'abali bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gano gemerere gaffe amasu waneno ku Fik Media amanya muzikola Hajji Abdunur Munyami tubeera n'amawulire gano amasu wali ku TikTok ne ku Facebook tuba n'emitwe ate ku YouTube ne tubeera n'amawulire gaffe mu bujjuvu banafu wa Rich Maka Accessories bateeka mu sente gwe n'ayagala alarm system ayagala radio system ate ayagala car tracking devices beera ng'obettanira enamba z'essimu ze z'olaba ku screen. Robin NABANJA Musafiri ono yasobodde okubeera nga bwato alabikako wali eri ekollo airstrip owabadde Kenzo Festival ekivulo ekyabaddemu abayimbi ab'enjawulo babadde bali awo nga Kenzo yennyini yali ku stage. Alright Honorable NABANJA Musafiri n'ayingirawo ne security gulugulu nga be bamwetoolodde bw'atyo n'abuuza ku bannansi n'abakonera mu dance agenda okumaliza nga atandise bayiira mpapula bwebiri bwamutwalo bwesatu bwenena bwamukaaga bonna abantu ne babawa. Ono yawambidde ddala sho n'atuuka ku extent egamba eyisa fatu empya jukira nti no sho z'ekibuga Kampala tezirina kusukka ssaawa 6 naye yasobodde okubeera ng'ayogera ne minisita w'ebyokwerinda w'ebyobutebenkevu n'amugamba nti President ampa amaanyi okusobola okusalawo kakati ndagira ekisho ya Idrisa Musuuza Kenzo eggwe essaawa 9 okuva ku ssaawa 6 njongeddeyo essaawa 3 wulira amaanyi order from above. Ate yo Beenie man ono Beenie man bw'ato yazze wano mu ggwanga Uganda yenna nga wagabitya oyinza okulowooza agenda kusobola okufuna abantu. Beenie man jukira yataddeyo sho wali ku Lugogo Cricket Oval naye agenda okubeera nga atagiteekayo nga balala baataddeyo dagamba nga ada eri bw'ati yasobodde okubeera nga ateeka wali ku Lugogo hockey ground ono yafunye abantu. Si yeka babizondo babadde n'ekitambiro era erugogo ku Show Grounds oba multipurpose hall Lugogo multipurpose hall. Kakati yewe yazze nga Beenie man era bw'atyo we yajja ku lunaku lwali lwakusatu masirabidde yagamba bannayuganda nti abayimbi bangi bagenda kunneegattako gamba nga Winnie Nwagi gamba nga Vinka gamba nga Zax Birangirangi gamba nga Azawi n'omu Nigeria amanyikiddwa nga Oxlade Official wamu ne South African Entertainers oba amanyikira vocalists bonna babaddewo Millie and Sleazy naye bannansi tebasobodde kubeera nga babalabawo era bwe bati bagenze mu shows ndala show yabasaze flat
nga ya Megadi yabasaze flat nga ya Kristo Panda neyekwasa enkuba. Ekizibu emu ku byasobodde okubeera nga bijja omukulu ono Beenie Man amanyikidwa nga Anthony Moses Davis yasobodde okubeera nga vayo n'agamba nti lwaki ekivulu mwakitadde ku mitwalo 15 nga mwagala bagagga bokka kuba n'abaavu nabo tubeetaaga. We need numbers. Twetaaga abagagga, tuyimbira abaavu, tuyimbira buli kika ky'abantu. Lwaki mukikola ne muleeta abagagga bokka? Okusinziira ku bategesi ba Top Boy Entertainment Records bakola ensobi eyasookera ddala nti tebasobola kubanga ate balanga promotion yaabwe yali ntono nnyo eri show eno. Era ekyamazima ezimu ku nsonga lwaki abantu tebasobodde okubeera nga bagendayo ne beegendera mu kitambiro wamu ne wali erugogo hockey grounds ate balyowe emyoyo. Ate wali mu ggwanga lya South Africa bibi biwala ttaka eri ekibiina ki National Unity Platform basatu balambirwa tebannaba kubanga bamanyikika wa we bali. Abantu bali mu bweraliikirivu obwamanyi ddala. Abakulu bano omuli Rashid Kezimbira, James Kagolo wamu ne Fred Binayomba be bamu ku abo abasobodde okubeera nga bakwatibwa abasatu okuwambibwa abasatu wali mu ggwanga lya South Africa. Baneno jukira nno basobodde okubeera kyategerekese nti bawambiddwa nga basimbudde nga bava ku apartment yabwe eri wali mu Gauteng province. Bino nno byonna byenjogerako biri wali mu kibuga Johannesburg mu ggwanga lya South Africa. Naye okusinziira ku chief mobilizer wa National Unity Platform wali mu Johannesburg Petro Kansuraheba bw'atyo asobodde okubeera nga akakasa ebintu bino era n'agamba ekyamazima bangi abasobodde okuba nga ate bakyasimattuse naye nga baliko ssaala ya Mukama basobola kutebuuke nga eyabulira ow'olugambo anti buli w'omubuulira osala kimu Mukama Katonda amusaase buli kaseera abeere n'emboozi weemubuulira bwe papa aba abiranya. Agamba nessabwe Alozias yakabawona naye baali bamutwala ekiri ku National Unity Platform. Abudde wate n'agamba omukulu ono nti ekibavunaanya kwe kwogera amazima kwe kusigala ku mazima wamu ne ku side ekosebwa oba side etulugunyizibwa side enyigirizibwa ey'abantu. Ateye vice yaliko vice president w'eggwanga no Uganda Edward Kiwanuka Sekandi akuba bulatti okukira omusezi alirwanya era bw'atyo kyasobodde okubeera nga kitegerekeka nti ono nno yasiibuddwa wali eri mu kibuga mu ddwaliro wali erya Rashid Hospital mu kibuga Dubai era bw'atyo n'akomawo waneno ku bwabo bwe ne mukyala we Margaret Sekandi era bwe batyo bano bombiri lijjukira baali bagenzeko kuwummulako mu holidays bwe batyo obuzibu bwajja batuuse Dubai ng'omukulu embeera si nnungi era bwe batyo ne bakkirizigana nti katukutwale mu ddwaliro omwana tujjanjabibwe tusobole okuba nga tukuza. Jjukira yatwalibwa biwala ttaka naye wenjogerera kaakati ono nno kaakati bwenjogerera kati ali abutaala nga bulago bwa nkoko obutasibwa mu mugulu. Omukama kunkomere nsigadde muzukala Hajja Abdul Munyami Shafiq Lwanga munange annalima wagonda amala na nyoka mujaguzoleka evuga nokkirira muka oba mukibira.